tena bakomawo ng'ekyali mulumula weewaawo okomawo olunaku olwaleero ssaawa zigenda kubeera ndowooza 4 bagenda kuddamu okukalaba emirimu gyabwe naye yazze n'agenda maaso n'alayira era n'asuubiza nti ye mweteefuteefu yasabye sipiika ono bw'aba wamuwaayo akadde amwoyo akawera ng'agamba nti akaseera kano olwokuba nti Kawempe tebadde nnyo na mubaka bagamba nti baagala okusobola okufuna akadde okuwa ensonga zaabwe aziweeyo kubanga bagenza okugalaga nti ne wano bwenjogerera Kawempe myala gye batwala nabwe kityo neetaaga okufuna akadde ensonga zaabwe ogenda maaso n'okuba nti azoogerako era okulayira kwawedde mu butongole kati nga alindidde olunaku olwaleero ate agenda kubeera eri mu sseteeserezo abeeko ensonga zanyonyola era zagenda maaso n'okuba nga awaayo ku lwa banna Kawempe embeera bwetyo bwe badde era nga ku ssaawa ya leero njagala okutegeeza nti mubaka wa paalamenti ajjudde era kati akiikirira abantu ba Kawempe North era ng'agenda kutandika okukalabya emirimu gye olunaku olwaleero olweggulo etandise ne kati n'olunaku olwaleero kati agenda kujja nga mubaka era ateesenga mubaka oba oliawo nibyagwanidde okuba nga akolako agende mu maaso n'okubikolako nga tukomyewo ate olunaku olwaleero mu studios anyina omubaka wa paalamenti ow'e Buvuma omukyala Woman MP Buvuma District Honorable Mugabe